Alright, mbatumidde nnyo mwenna abaagala ekiggulo ly'omu programu eno. Kansule nti buli bulungi, buli omu gy'asinzira okuwuliriza. Ssaako akukuka eddakiika ziri 12 zokka. Ndowooza naye ekiggulo kankiise mu bwangu, ate ng'ekiggulo kyalo kyenna nkiweereza bannayuganda mwenna gye muli kigenda kubeera kyanjawulo nakyo. Ngenda kusinziira mu kkowe ly'olufumo luno. Muluwulira nnyo nga ndwogera wanga abantu baluwogera ntimanyi makulu gaalwo. Olufumo luno lugamba luti nti Ssekabaka Kayemba Nantabuulirwa yasaabalira mu lya bbumba eryato. Butyo abantu abasinga obungi tutya okubuulirirwa. Omuntu bw'aba akubuuliridde omulabanga omuntu akusoomoozezza mu ndowooza eba mu ntegeerayo. N'ebiseera ebisinga omuntu bw'abanga akubuuliridde osooka nga n'otula wansi n'okkiriza nti ankubuuliridde. Togezanga n'oyawula muntu kyakubuulirira. Tugamba ne gw'ozadde akkubira engoma n'ozina kabeere mwana we asobola okubuulirira, kabeere omupakasi we asobola okubuulirira, kabeere mukyala asobola okubuulirira, kabeere neiba asobola okubuulirira, naye gwe gwe babuulirira otute kye bakubuuliridde. So nno njala bategeeza si buli muntu wakubuulirira nti abeera mubi gy'oli. Abantu abasinga obungi baba bakwagaliza. So njala bategeeza nti bwe tugamba nti Ssekabaka Kayemba Nantabuulirwa yasaabalira mu lya bbumba mba ntegeeza nti waliwo Ssekabaka ku mirembe gy'abajjajjaffe yayitibwanga Kayemba. Ono nno abantu abazaana be n'abantu bamekwana bali bamwagala bamugamba nti ssebo Ssekabaka eryato lyogenda okusaabaliramu eryato si lituufu ly'okusaabaliramu lya bbumba. Ssekabaka olw'emputtu n'obutawuliriza olw'okuba nti abakabaka abamu tebawulirizanga nnyo bantu ababaliraanye, Ssekabaka ono ng'akwata lyato ng'aliwungula ng'ayingira ennyanja Nalubaale. Atuuka wakati mu nnyanja eryato lino nga limulunguka lyokka olw'okuba nti lyali lya bbumba. Butyo ate yalwawo ng'ennyanja emumira ng'abuliramu. Butyo olw'okuba nti yagaana okubuulirirwa nti eryato lyebamugaa lyali lya bbumba n'agaana okukitegeera butyo. Nze nno nange olwaleero nzize bulambalamba era mbabuulira ensonga zino muziwulize bulungi. Nze ng'omuntu mbadde ku intaneti kuno emyaka gikomekereza 5 nga ndi mu struggle njogedde ebigambo bingi nnyo. Naye mu bigambo bino bye njogedde nkimanyi nti mulimu abafunyeemu, nkimanyi mulimu abategedde, nkimanyi mulimu abanjigiddeko weppo nange benjigiddeko. Naye njagala okusooka okutwala mukisa guno okwebaza abantu bano wammanga. Sigenda kumenya mmanyi wabula ngenda kwogera bibijja byonna naye nga mpa ekyokulabirako na biki byemba ngenza okutegeeza. Ekisookera ddala njala okusooka okwebaza mwenna mu kiggulo Luggi kyaleero nga nsinzira mukali oba nsinzira muli ekkoole nti Ssekabaka Kayemba Nantabuulirwa yasaabalira mu lya bbumba. Njala okwebaza mwenna abooluganda bakola mikwano gyange mwenna besimanyi bye nafuna obukulu ku intaneti kuno nti mwebali nnyo kumpapula buli koona lyonna buli mu nsonga yonna. N'okubira essimu n'osindikira message n'osindikira voice note n'ombulya ku nsonga yonna. Butyo nange ndowooza enziramu yange teba mbi, mbadda bulungi nnyo nti ekyo nkitegedde era we bali nnyo balire ddala nti njala obebaza mwenna buli atuta obuvunaanyizibwa n'onga nti kino kikoze bwoti kino kikoze nti mubali nnyo balire ddala nti okuwabula kwammwe kuntuusiza we kuntuusiza. Era njala obebaza nnyo temujjangu okwo buli omu gy'osinzira mu nsi yonna we bali kukola mulimu ogwo n'ennema kugwa mu kawaayiro nga kali aka Ssekabaka Kayemba Nantabuulirwa nti yasaabalira mu lya bbumba. So mwenna njala obebaza njagala okubaza mwenna abampagidde mu ngeri yonna esoboka bokyanga ntandika struggle eno nti buli omu oba oli mukyala oba oli mwami oba envubuka oba oli mukadde njala okubaza naawe we bali nnyo balire ddala kubanga okuwagira omuntu si kyangu olw'okuba nti mubeera ku intaneti kuno muna ebyokukola bingi naye musobola okuba nga mubeerako buli bbanga lyenkola video nga mubeerako. So njala obebaza mwenna abampagidde mu bbanga lyonna. Abantu abakulu nnyo benjagala okwebaza mu ngeri ey'ensusso betuyita ba critic mu luzungu. Omuntu yenna gwe tuyita critic ye muntu akuddako n'akulima empindi ku mabega n'akubuulira buli kyotayagala kuwulira naye ng'atakikubuulira kitaddaawo. Mu koono mugwamu abantu bameka? Mulimu omuntu akuvoola, mulimu omuntu akuvuma, mulimu omuntu akujerega, mulimu omuntu akussa wansi nga tayagala obeerewo yayagala abeerewo. Kati mwenna ba critic abakola checks and balance towards me njagala obebaze nnyo okuva natandika struggle temubali nnyo mubalire ddala nti singa tembaddemu nandibadde sikyali ku mutimbagano guno olw'ensonga nti nze nganza omuntu mba seemanyi naye mmwe mukola kye tuyita balance and checks oba checks and balances ne mutandika okukola kye tuyita criticism. Kati nganza omuntu alinamu empeka emera buli video yonna erimu okunvuma okunzivuula n'okukola buli kimu njiwuliriza bulungi nnyo negiyitamu nentandika okupiikinga mu bokulondamu ekyo kyonjogeddeko nenkiyitamu neŋŋamba nti kino nkitegedde kiri nkitegedde kino kiri bwe kiti. So njagala obebaza nnyo nti omutindo gw'entambuliddeko vuba natandika paka olwali guyimiridde okumulwe tuyita ba critique
abavuma abavoola abajerega bakola ki nti njize ebintu bingi nnyo nti singa tembaddeewo ate nandibadde ndi bubi nnyo n'okusinga we natandikira so nno njagala obbebaza mwenna okola video n'ovuma lumbuye ku platform yonna kuoba naye nga naawe kyomuvumira tokimanyi ye buli kyomuvuma nekyomuvoola nekyomujerega ate afunamu olw'ensonga nti ntuula nempuliriza byoyogedde ne byonjogeddeko ne byolifalinzeeko nembitulamu nitandika okulwamu kimu bwe mala birondamu neŋŋambokke wano nange nina okwetululamu kino kyebayogedde kino kiyimiridde kitya kati bwe mala okwanalizinga ebigambo byoyogedde mu vidiyo yo oba oli ku Facebook oba oli ku YouTube oba oli ku TikTok oba oli luddawa nsooka nebitulamu byonna nenga ono ayogedde bwati ne bwati naye nze gweogeddeko ebigambo bino ate nfaanana ntya oba bikolwa ki byennina kusinzira ku bigambo bino byayogedde nemba nga nsobola ate okuggula amaaso n'okuggula obwongo okwongera okwetegereza mu nsonga ki zebakoze ki zebabayogeddeko so n'olw'ensonga eyo mwe benna bacritique oba betuyita abakebezi ku social media nga mwe temwosa kuvuma na kujerega na kuvoola nammwe njagala bebaza nnyo mu kigulalo gikyaliro nti mukoze ky'amaanyi nnyo okunzimba mu birowoozo mu ntegeera mu ndowooza na buli kimu kyenkola n'okuba kati natandika okumanya nsonga ki ze nina okuwa amakulu ne ze sina kuwa makulu n'okumanya wa wennyimiridde na wa wendaga mu maaso bw'omanya okumanya ebintu ebyo byonna ojja kutegeera kyogenda okuddako naye wewalawala okubuulira kitegeeza nti ogenda kubika masumba wano nno wenjagala twalira omukisa okubebaza nnyo mwenna ba critique oba abanvuma naye nga muyinza okuba nga muvuma temukimu nti kyemukola kiyamba nze so njagala obebaza nnyo nti mukola omulimu gw'amaanyi era temukoma okwo buli awulira nga nkoze ensobi please attack me indirectly I appreciate kubanga njagenda mpuliriza video yo manya ki kyewayogedde then neekebere nganze mu mutima nti ono kyeyayogedde kiri kitya era kyovula nti kati nze ennaku zino buliddemu okusanga onvuma mbeera ku video nenjiwuliriza bulungi nemala ogyetegereza bulungi bwe mala ogitegereza nendyoka mmanya biki byengenda okuzzaako so nammwe ekyo kyebayita okukebera kubanga ne mu kereziya oba mu makanisa mulimu kyebayita abakebezi bano bebakebera embeera y'ebintu ebigenda mu maaso mu kereziya so nga ate mukimanyi nti ekereziya oba ekkanisa kyandibadde ekifo kyalubeerera katonda yabeera omwoyo naye era mubeera mu bakebezi abakebera biki ebigenda mu maaso mu bintu ebikirwa mu kereziya oba mu makyaki oba mu mizikiti wonna so njala obebaza nnyo kyovula nti omuntu yenna atafuna kuwabulwa atawabulwa era atalimu mpindi ku mabega tasobola kumanya kigenda mu maaso yensonga lwaki tulina ekizibu mu Uganda nti abasajja abatukulembera tebaagala criticism tebaagala bategeeza kiki balina kuwuliriza yensobi gye balina naye ensi zisinga obungi baagala nnyo abantu betuyita ba critique nti omuntu ajja ku criticizinga omanye kyakucriticizinze kituufu oba kikyamu then weetereze bw'oba tosobola kwetereza oba olemeddwa kati nze njala obebaza mwenna mubale kukola mulimu gw'amaanyi kubanga mwena muntu adde okuba nti nange neetegeera nti nze gundi kino kye nina okukola kiri siina kikola so mubali nnyo mubali ddala okuba nti mukola emirimu egyo nsembyayo abantu bano wammanga njala okubaza mwenna abakyala n'abaami okusinziira mu bitundu by'ensi yonna gye mubadde mu struggle okuba nti ntambudde nammwe mwenna bambeeredde mu ngeri yonna esoboka sisobola kumenya linnya sisobola kwogera na buli omu wabula okubaza mwenna lumu nti mubalire ddala mu lugendo luno olw'emyaka gyonna ate nga nkyagenda mu maaso njagadde okuyisawo ekintu kino olw'ensonga nti entasiima ebula egyo agiwa ate sisobola kwogera amannya ga musitwago muno tigundi nedda just njala batwalawo mwenna bagambe nti mubalire mubalire ddala okuba nti mbaddewo bino nno mbyogedde nga nsinziira ku nsonga zino wammanga nti singa si mmwe nandibadde navadda ku mutimbagano guno olw'ensonga nti omuntu batofuna bantu bakuwabula omuntu batofuna abantu bakuwabula oba bakucriticizinga oba kuga nti kino kikyamu n'okubira mu nsonga ezisinga obungi tosobola kumanya buvuobo na buddo na kumanya kyekituufu kyolina okukola mu nsonga yonna nga bweri